oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, mbaniriza nyate mpozi ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA kubera mpozi ngate nkutusaka amawulire goyina okubera mpozi ngate omanya kuluna ku nga luno olwalero webale kubera mpozi ngate otutumbula webale kubera ngo tuviewinga tufollowinga subscription sharinga video yonna nga bw'obeera ogifunye osobola okubera mpozi ngate osasanya amawulire gaffe. Zimbe Peter ogamba otya, Sarashi ogamba otya, Esther Nakimero ogamba otya, Hawa Baligeya ogamba otya, Alhusina Saleh ogamba otya, ate mpozi na buli omuntu osinzira okugira ngo tuwuliriza beki nkwagala nnyo na mwenna abatufollowinga waneeno mpozi ate ku mukutu gwaffe ogwa BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA. Olunaku olwaleero omukulu Elias Lukwago akomawo mpozi ate okuva mu ddwaliro e Nairobi saawa yonna okuva kati atuuka mu Uganda ate mpozi asobola okubeera nga ate adda mu makage n'okubeera bw'oli awo nti bw'anaaba ateredde anasobola okutetenkanya n'addamu okubeera mpozi ng'ate akola emirimu gye oba n'okunoonya akalulu weewaawo obulamu bwe bunaaba nga Allah bumusobozesezza ne bubeera bulamu nnyo. Wabula omukulu ono abadde mu ddwaliro Nairobi ng'ajjanjabibwa ekirwadde nakibategeeza kya mawuggwe, yafuna obuzibu ku mawuggwe, emisuwa gy'amawuggwe egimu giri damaged. Emisuwa gy'amawuggwe egimu giri damaged. Oli agenda kumbuuza yafuna atya obuzibu. Amawuggwe gatera kubeera nga gabeera damaged by TB, ate TB oluusi aleetebwa okusinga ennyo omuntu ng'alina akawuka ka mukenenya oba omuntu anywa sigala. Elias Lukwago amawuggwe kkirizo bagaana gali damaged because of tear gas abakubibwa. Amawuggwe ge of course gafuna obuzibu olw'okuviira ddala ku muka ogubalagala ogubakubibwa. Jjukira omukulu Elias Lukwago abadde mu struggle eri live along struggle ya Mwami Kyagulanyi, abadde mu haso kuva ddala nga mu opposition azze alwana entalo nnyingi nnyo mu kibuga Kampala. Abaddeko n'omukulu Besigye gye bagenda yonna poliisi ebakuba tear gas. N'olw'ensonga eyo kino kyandiba nga yemu ku nsonga lwaki amawuggwe ge gabadde affected. Emisuwa gino gijja giwikeninga era kibeera advisable okubeera ng'okola routine check up. Mulayi Mwami Besigye abadde addusibwa n'agenda South Africa, amaaso bagafuuyidde pepper spray, amaaso bakoze batya. Ojja kwekanga naye afuna obuzibu ku mawuggwe ge lwa tear gas. Naawe Kyagulanyi bw'otyo olina okubeera nga weekozesako ku check up olabe embeera eri etya. Wabula ebikulu ku kukomawo kwa Mwami Elias Lukwago the Lord Mayor, poliisi emutaddeko obukwakulizo bungi nnyo ng'omuntu wa bulijjo mu butuufu tabusobola. Tubadde tukimanyi bulungi nnyo nti poliisi etegezebwako obutegeezebwa okusinziira ku tteeka erya Public Order Management nti bw'oba onookola olukuŋŋaana lwonna olina okutegeeza poliisi. Bw'oba onookola olukuŋŋaana lwonna olina okugenda n'otegeeza poliisi. Naye munnantu kati byakyuse, balinga abagamba nti olina kusooka kusaba lukusa okuva ku poliisi. Elias Lukwago ava Nairobi olunaku olwaleero akomewo. Wabula poliisi etaddewo ebiragiro bingi nnyo n'obukwakulizo. Erisookera ddala talina kukola lukuŋŋaana lwonna. Elias Lukwago takkirizibwa okukola lukuŋŋaana lwonna bw'aba nga akomyewo mu Uganda okutuusa nga poliisi emukkiriza. Elias Lukwago bw'aba ava ku kisaawe Entebbe talina kukola procession yonna. Bano mutunonye Elias Lukwago, bano bonna nti tugenze kumukulisaayo, mmwe mwenna nti tukoze tutya. Ebyo tebikkirizibwa, poliisi ebigaanye, terikola procession. Elias Lukwago takkirizibwa kuyimirirako mu luguudo lwonna oba abawagizi be okuyimirira mabbali g'oluguudo mbu bamuwuubirako bamukulisaayo. Tekikkirizibwa, kigaaniddwa poliisi ya Uganda. Nkuwa ebiva mu kitongole ky'ebyokwerinda ekya poliisi oba giyite Uganda Police ekulirwa omukulu Martin Okoth Ochora ne amyukibwa omukulu Sabit Muzeyi. Bataddewo ebiragiro kukudda kwa omukulu Elias Lukwago amanyiddwa nga Lord Mayor ava mu ddwaliro Nairobi
okujjanjabibwa ekirwadde ky'amawuggwe. Elias Lukwago takkirizibwa kukula lukuŋŋaana lwonna kagabeere mu maka ge kasita nnamba y'abantu esukkawo kweyeragirwa bajja mugaana okwogera eri abantu abo. Nja kusaba poliisi temukuba Elias Lukwago tiyagasi kuba tukirabye alina kizibu ky'amawuggwe. Alina kizibu ky'amawuggwe kati bwe munamukuba tiyagasi omusajja mwandimuttira e Kampala ng'alemeddwa okufiira mu ddwaliro afiire ewaka ng'ate akomyewo. Elias Lukwago nkutegeezezza takkirizibwa kukola lukuŋŋaana, takkirizibwa kuwuubira ku bantu, temukkirizibwa kuyimirira ku nguudo, temukkirizibwa kukola ku police station yonna nti mumukulisaayo. Ebyo byonna biragiro bya Uganda Police. Elias Lukwago tumumanyi nga Lord Mayor wa Kampala atobye ennyo okulaba nti abantu tebagobebwa mu bifo we bakolerwa, era nga bw'obanga ogenda bajjulula weebuuze wa wobatadde we bagenda okubeera nga bakakkalabiza nga bayiiza emirimu gyabwe. Twabalaba waliwo abaali bagwebwa ku nguudo ne yalwana nnyo okulaba nga bagenda mu katale ka Usafi, abalala ne bagenda mu butale obw'enjawulo Wandegeya n'awalala. Kinajjukira olunaku olwaleero nsaleesale yaweebwa abakolera ku katale ke Kasubi lwaweddeko. KCCA yazimba akatale wali eri mu kkoona ngenda mu ŋŋoona babagamba we wababadda. Abakatale bagamba nedda mutuleke tumale okukola Christmas season mu January tuyingira akatale ako. Site kansa egamba tekijja kusoboka. Jjukira Lord Mayor ateekeddwako emiziziko mingi nnyo okubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ye nga ye. Abantu bano twandibadde tugamba nti bavunaanyizibwa ku Lord Mayor. Ne kati ate Lord Mayor bamuggyako obuyinza obwo ne babukwasa Ministry ya Kampala. Era yeevunaanyizibwa kati ku bisonga ebimu ng'ebyo. Ne executive director owa Kampala, abo abantu babiri be bavunaanyizibwa kati ku bantu ng'abo. Kati Lord Mayor ne bw'avaayo n'agamba nti ate muvaawo nga Kampala State Council oba Ministry egambye nti muveewo mwana tu abakutokera busa. So kati ensonga eyo tugitunulemu bulungi nnyo, embeera tugirabe nga bwetambula obulungi, tukuume eddembe. Poliisi nja kubasaba temukozesa omukka ogubalagala eri omukulu Elias Lukwago kubanga mumanyi embeera ye. Ekyokubiri, si kibi abantu okukulisaayo omwagalwa waabwe ng'akomyeyo mu ddwaliro. Twakirabye omukulu omugenzi Sheikh Muzata omwagalwa bangi bwe yayingidde eddwaliro teyasobodde difuluma. Gwe mulundi gwange ogusoose okuwulira nti omukulu Nuhu Muzata ali ku kitanda olwaliyingidde bw'ati. Allah n'amujjulula. Kati Elias Lukwago Allah bw'abanga asobodde omutteekako akasubi n'amugamba gwe sooka oddeyo weetereeze. Ate gwe n'omugaana abantu okumukulisaayo. Ensonga eyo tebeera nnunga mu bulungi nnyo. Mwandibadde muleka Elias Lukwago n'akulisibwayo abantu be, mubeere nga mugayidinga bugayidinzi bantu, naye yennyini mumusaba ayogereko n'abantu be nti temukuŋŋaana nnyo, temunsemberera nnyo engeri gye nkyali mulwadde, ate temwesemberera nnyo. Nze nsuubira ekyo kisoboka. Otegedde oli ku BOCAT TV wabale kubeera mpozi ng'osubscribinga, gwe atannaba subscribinga weetereze bulungi nnyo tusobole okubeera mpozi ng'ate tutambulamu nze naawe. Nze SULA SSENYONGA mbagaliza kye munjagaliza, mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV.